naddala mu abansindika mu palamenti abantu b'Essemutombo balamusizaako nnyo abeekapeeka abeekasangombe ne Nakaseke mwebala okukola nkimanyi embeera si ya bulijjo waliwo okusomoozebwa kungi olunaku lw'enkya nja kubeerako ekapeeka awo minisita yampise Kaboyo nga tuggulawo essomero ly'ekapeeka naye mbadde nsaba abayunula ekkubo lino erigatta kapeeka ne Nakaseke bwe bayita mu magaga tokyasala era nsaba minisita olunaku lw'enkya tulambuleko ne mu Lugogo nabawadde millions 2 kuba ab'oku district tebalina ssente njagala kulaba nga tugezaako okutereza naye njagala ya muka second akatono ennyo ennaku zino mbadde ndaba bannamawulire bano bakkungu omanyi bakkungu nabo bafuuse ba byabufuzi abawedde emirimu wuliriza ebigambo byange abannamawulire abasinga kati nabo bafuuse ba politicians ng'ennaku zino ndabagamba palamenti we mwatudde mwafubutuse emisinde ne mutadiscussinga parliamentary exhibitions palamenti erina gye bayita parliamentary calendar gye tugoberera ate abamu nabalabye nga muli balooya ne muswaza balooya any accountability as regards to parliament as an institution zigenda wa clerk of parliament. Clerk of Parliament is chief accounting officer wa Parliament. Clerk of Parliament does not debate on the floor of Parliament. Era issue related to accountability nga munagiteesaako egenda mu gye bayita business committee. Eyo clerk ajayogerera bwamala na formulating a report n'eryoka ejjeno mu Parliament ne mugidiscuss. Ekyo nkireese kubanga mbalaba n'enzikiriza malo okwebaza President Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'okukwata obulungi ensonga eziri mu ggwanga. Tukimanyi nti state erina beekozesa okutujja ku mulamwa ng'ebibiina ebirala abamu ekozesa bannamawulire nga bano abalala media stations abalaba individuals abalaba politicians bistede gye tulaga tulabayo banaddibanga bangi beetaddewo ne bakunyukunyu bangi okujja ku mulamwa naye ffe gye tulaga tulengerayo sebo yadde ontwala misinde. Obadde oyogera kubeera nti Mwami Kyagulanyi president wa NUP akyali ku mulamwa Honorable Kagaba agambye nti mwava dda ku mulamwa NUP abadda ku mulamwa ekyo n'akiddukamu n'akikasuka ebbali. Kati Kagaba mu Busiraamu bamuyita mu lutaadi tomubuuza bya Busiraamu ajja kugamba No, member wa NUP. Kati nkugambye mu Busiraamu oyo yaani erinnya lye Honorable Dr. Twaha Kagaba. Twaha aba Musiraamu naawe oli Musiraamu wenjogera ku mu lutaadi oba omutegedde. Politics is a choice. Dr. Kagabo, like many other politicians, babeera free choosing a political party gye baagala okubeeramu. Kubanga Dr. Kagabo yakimanyi nze wuliriza nze siri mu lutaadi. What's the difference? Kadi nkugambye ekibiina kya people power kye kitugatta. Wuliriza sebo ekibiina kya people power kye kigatta aba opposition. Owulira si kiri ekya Piraawo liigi simanyi mpuli abakiyita Piraawo ekyo kye bagendamu ekyo ekibiina kyabwe kiringa baaluuni kisinde naye ate mwenga temunagira nze Dr. Kagabo simugira azaanira video ntunuulira ggwanga lye tulagamu nti Museveni atuuka atyo tujoga n'afuga ebbanga lyonna lyagala ofuga aleete ne mutabani we mbwayagala kukola n'Obwakabaka. Museveni wulirize bino ebigambo bye tolina wajja kubijja. Museveni atujoga atya ng'amagye galina principles zaage ezigafuga n'aluluzi nti omusirikale talina kuparticipatinga mu politics n'atandika okuwa mutabani we bikonvoyi n'ebyelikopta by'amagye agenda ayogere politics. So new precedents zitandise okusetingibwa. Don't be surprised muba arm officers abalala nga nabo bavuddeyo nga bagamba nabo baagala kutandika byafuzi. Tewali kyabaddeyo Masaka. Tewali kyabadde Masaka kiringa mu bwempulira buli kaseera. Omuliro gukutte mu NUP n'omubuuza guliwa. Manti nalabyeyo omusajja omu ng'ayogera ebigambo bye. Kati njagala kubula. Tewali kyabadde Masaka. Omusana gwaka, enkuba etonnya, oxygen tumusa, abagenzi okukola. Kakati there are so many people who are too idle. To the extent nti n'enkoko bwe ziba zirwana bakuŋŋaana. Obadde okimanyi ekyo? Gwe mwennyini obadde nga wano oga nti Jeno Muhoozi talina buwagizi, Jeno Muhoozi munaffe ekigenze wala obuwagizi bwaki? Thousands of people. Kugambye obuwagizi bwaki? Huge numbers of thousands depending on who. E Masaka. I don't know about producer nga so. Bwe wabadde n'ekyuma ekibala nti thousands. I don't know about producer for so. Naye naawe olabika olimu olwa Piero yu nkulaba. Oyinza okuba oli memba wa Kagabo. Totevatinga kino. Nalabye abantu okubira ddala
Rukaya. Tewali naawe. Mpaka Masaka. Tewali tebakulimba. Kakati kyenjagala okugamba. Look at that. Kakati these are thousands of people ngabo balabe Masaka nga bayimba kimu General Muhoozi mu kifo gye mubadde ng'abavuganya mwegiyisiza nti kyammwe Masaka. Tebakulimba. Kakati njagala kugamba abo boolaba abo obalaba abo. Are those serious people? You show me. Dagako ku bantu bali serious abakugira. Look at the numbers. Anti kati nkugambe numbers, so what? What is so important with the numbers? Kubanga if I can tell you wali obaddeko kulali tewabeerawo laleeta bana numbers abo babasomba uliriza ssebo obuwagizi bungi nnyo oba oyagala okumanya nti obuwagizi gye buli bateekewo akabokisi. Omanyi mugenda ne mu zino political excitements ze mulaba kakati olwaleero ne bwe ziba nkoko nga zirwana nazo zikuŋŋaanya abantu abakolanga tebakyakola abasajja bajjawo emirimu amakolero gonna bagatunze. Tewali kyekitegeeza kitegeeza ku muntu alina political myopicism. Tewali kyekitegeeza mbu abo be baleese enkyukakyuka abo oyo waawa oyo ayogero eyayise mukame mbusimanyi walabye omukulu oyo yansanyusizza oyo bwe yabadde ayogero tumwebaze wabula mbu kyeyagaliza embizi etuuse. Omukulu oyo yagambe kyeyagaliza embizi etuuse ate era eriwa waki weeyogeza olulimi lw'otategeera kyewayagaliza embizi etuuse. Kakati n'olwekyo ssebo yadde ontwalaganya politics wabeera. There is time to mobilize people. Among the people you have mobilized tekitegeeza nti no bazze bonna bazze okubaawo mbuno mbu bazze kuwagira. Olabyemu abeekamwenge olabye abeera Akayi abeekampala abaawa bonna bazze babasomba mu bibbaasi nti mujje tutuuke wano naye gwa walabyewo omulamu oguliwo. No, I'm just asking you, of course, nkimanyi nti naawe olimu olwa Muhoozi naye nkubuuza owalabyewo omulamwa kubana nkulaba olimu olwa Muhoozi ne mutendereza mbu kibe twalabye katindagaawo kikyawe ekiriwo ekyenjawulo. Nange nkubeko kulaale tukubeko kulaale wano wali olabyeko kulaale yeruweero wali olabye kulaale yeruweero ze tukuba kakati abo so toina kyolaba wa tewali tebabakulimba tewali. I've had nakulabye ng'oyogera but I've had people mwasombye abantu okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo mwasasudde abantu abamu abazze nti buno obuwagizi bwe tulaba tebuli genuine nti baagala Geno MK. Ekyokubiri nti abantu abazze tebazire wakwagala Muhoozi bazze lw'abayimbi because mwakuŋŋaanyiza abayimbi ne muteekaawo babadde babalaba bamaze kusasula kati mubaleetedde ku bwereere bwe kitiibwa kyabadde neyanziza nina okusaalirwa kungi engeri gye tukubaganyamu ebirowoozo siniya wange oba yakuguka mu kimu kusoma simanyi oba talina kyakugukamu simanyi tukiraba mutawaana gw'amaanyi kuba engeri gyakubaganyamu ebirowoozo ku mulamwa emazeemu amaanyi. Agambye minisita honorable ateekwa okuba nga akimanyi nti waliwo kye bayita slip of the tongue ate toyina bw'ogaana muntu okwogera kintu kyonna kuba naye yennyini bw'abadde ayogera agambye political myopicism naye ekyo ate tekiriiyo myopicism kibeera myopism kati ye yennyini naye azannyidde mu lulimi lw'atategeera tegede bulungi agambye political myopicism ekyo tekiriiyo ekigambo kiri myopism nsaba akiyige yeekwate ku bantu abamanyi Olungereza bamuyambeko naye slip of the tongue yeekola ki ebeerawo kakati omuntu Honorable Luttamaguzi tayina buyinza bukonfaminga nze nti ndi mulutadi ateekwa kubeera akonfaminga nti omuntu mulutadi abeera sheekhe oba imaamu naga nti oyo mulutadi naye ate Saabakristo takonfaminga muntu nti kubanga ye yennyini nze kyendiko nakimulaze nti wa Democratic Party ate atambula naki na Nuupu kakati ye abeera mulutadi mirundi emeka
waliwo kye tuyita isoma kitegeeza nti ye isoma yange it's a mirror image kati yeebuuze kakati bwe nvayo eyo Masaka mwasombye abantu omuntu yenna alaba abantu abo n'akugamba nti first of all yes abantu baffe babadde bayina ennyonta ey'okulaba ku General Muhoozi Kainerugaba. Bwana Kungu mu bintu by'obukulembeze oba mu politics wabeerawo ebibuuzo bisatu. Omuntu yenna politician ali astute by'alina okuddamu. Ekibuuzo ekisooka oteekwa okuddamu ekibuuzo buli lw'obeera ng'olina ambition za politics. Abantu bamanye nga buli we babuuza mu kabaala abanywa omwenga abanywa amalwa bwakata mukombooti nga babuuza ye 2026 baani abajja. Kakati nga at least ku linnya lye bateekwa okwogera nti President Museveni ow'ekitiibwa Kyagulanyi naye ne General Muhoozi ki kwali. Ekibuuzo ekyo General Muhoozi yakiddamu dda. Kakati ekibuuzo ekibadde kiriwo ye yaliwa twagala mulaba ye yaliwa tumulabeko. Kati ekibuuzo ekyo yakizzeemu mu Greater Masaka eggulo abantu bamulabyeko badde bayina obwagazi bungi omulabako. Ekibuuzo ekyokusatu kye yazzeemu yayogera ki ebigambo bibiri bitya era yabizzeemu okusinziira ku speech gye yawadde gwe nnyini ogituwadde mu preamble yo n'ayogera ku byenguzi n'ayogera ku bulunzi n'obulimi ebyennyanja okwagala eggwanga kusuusuuta bantu ba bweru abazungu mu western okuleeta wano efuga dominance bajja abantu ku mulamwa baerabira eggwanga lyabwe. Kakati abantu baffe olw'okuba badde bangi nga bumanyi Greater Masaka eyina districts 10 actually tukimanyi bulungi nti entambula ebatawaanya era kituufu twakoyambye ku bantu baffe okutambula twayambye ku bantu baffe okukola ki kuva ggulu Greater Masaka abatayina busobozi twabayambye okukola ki okutambula ne bajja ne bwe kuba kuziika ng'ofiiriddwa senga awo akugamba nti mutabani naaliziise naye siina ntambula naye nga the pivotal line nti abantu abo bonna tetwakutte kibooko ne tugenda nga tuba wiipinga na kibooko nti linnya nedda ayasobodde ng'awulira ayagala n'asiiba mu musana. Bwana Kungu okusiiba mu musana ogwabadde Masaka gyo scorching sun eyo yabaddewo kyalaze obwagazi bw'otalaba oluwabula gavumenti era ne PLU ewabula gavumenti kubanga kyobateerabira nti mu bbalaza ezo General Muhoozi Kainerugaba Senior Presidential Advisor on Special Operations era ebyo byolaba ebimu feedback gye yafunye mu bannaddiini mu basuubuzi mu balimi mu balunzi mu byaba babulire challenges zaabwe zibatawaanya erina okuddayo serving military officer abantu balowooza nti muli mu kuzannya byabufuzi ebyawulayawula mu bantu ngomanyoge nti ekibuuzo kya 2026 tosobola kukyogerako nga General Muhoozi tomwogeddeeko lwaki muteeka munnamagye mu byobufuzi byammwe kakati kuno si kuvoola na kutyobola ssemateeka si kuvoola gwe walayira okukuuma ng'omubaka wa parliament essaawa zino nkunyonyodde nti General Muhoozi Senior Presidential Advisor Special Operations okujjako ng'otunudde you're talking about 2026 yes naye kamuzimba ekintu kyame okujjako special operations zitero literally bw'ogenda zikebera zitera okutegeeza ebintu ebikwatagana n'ebyamagye. Special operations bikwatagana n'ebyamagye. Nja kusaba ne mukulu Senior Luttamaguzi akakebere akalabe ebyamagye bikwatagana ne security munda ne wabweru. Kakati bwajja ekiti kyatambuliramu ekyo tukiveeko kiri ekyamagye wabula bamu appointees nga bwe tulaba general abalala betuyina abangi nga ba minister. Kakati bwajje Masaka tuleke mutunuuliranga ow'amagye wabula ow'amagye atumiddwa ku mulimu ogw'enjawulo ekyo bw'okivaako tutunuulira ambitions eza nawulidde abantu abadde boogera ngawaga nti for example honorable Kwasoyaga nti Mwami Museveni alina byakoze ne twetaaga agenda byongerayo ekyo kituufu nalabye ko nadde bakutte placards ebipande nga biriko nti ono next president addako kakati essaawa zina abantu babeerawo ne bakwagaliza ebintu ebingi era bw'obeera ewaka Bwana Kungu bwali ovubuse booti ng'omubiri guzimbyemu
taata wo baba maama oba baganda baga nti naye nga towasa lwaki towasa ndaba buli kimu ofunye kasente oniridde okusoma okumaze lwaki towasa naye nga gwe gy'olaze byogendeddeko birala naye abantu ne bateekawo okusaba ne baga nti naye lwaki towasa kakati General Muhoozi tannakifulumyako mu kamwa ke essaawa zino wabula abantu basaba batandise okusaba ne baga nti naye twagala change gye twali tusuubira mu National Unity Platform ng'egaanya ate teyina makulu tulabanga gwe asobola tutwala mu nsi ensuubize nga babimugamba bannamasaka change because Nupu yawangula almost all elective positions mu Masaka exactly ati bamugambye nti ki kye twali tusuubiza bye batugamba ensi ensuubize yes era nabeetondedde bye twabasuubiza ensi ensuubize bannaguleta Masaka be walabyawo naye nga nti bannange kuba nali musaali mu kintu ekyo kubaga nti tubatwala mu nsi ensuubize okubonaabona okungi bigenda kukyuka obwavu bwe muyina emirimu mufune naye twagenda okulaba nga tekiri ate nabo bakirabye Honorable Luttamaguzi Honorable Kagabo yeetondedde bannamasaka twabasuubiza ensi ensuubize ntebe mu ntebe n'ebirala bane mutusonyiwe twakola ensobi omusana guli wano mu General Muhoozi kati Kagabo bwaba mulwadde ali mu intensive care mulwadde bwaba mu intensive care tobamubanja anti kugambe mugambe lulimi lwategeera bwaba mulwadde ali mu ICU bwe bakusanga obanja ali mu ICU enguudo bikiba ku bujo likeki kyamu omusajja gwayogerako mbusimayi bannamasaka bamusabye president tasobola n'okwogera tasobola mu bantu ne bakansala oyo gwotwembete waffe ne bwa kansala tebabumuwa nakwata akapapula ke bwati bamunonga bakagabo bandese wano ne bansakamu esente batwaku speech nanze mbeera mu nsimbo oyo ye president oyo owa mwoyo oyo ye president musajja wa Kagabo kati oyo bwana kungu bagundi muzanyidde ku Uganda si kyampisa ku interdicting mutesa wange awuliriza omusawo awuliriza bagundi muzanyidde ku Uganda mutulaba kama twama wamu mutuyita bumiyo bakaba mboyo afuka president wa Luttamaguzi wa Uganda ensi wagira byengera no bakubyensi abantu bagenda kusaka bu transport bwabwe biki nenze bwongamba ngoyo bwagambye mu democracy honorable mbwe suubire mu democracy honorable abanji honorable Dr. Kagaba agambye mbu bali mu Nupu babasuubiza emirimu biki Nupu si ye government gokimanyi bulungi twali tuzze kukyusa honorable Kagaba akimanyi nti Museveni afuga eggwanga lina amakolero gonna agatunda abantu mwe bakolanga in fact of recent nabadde e Kenya ne batubulya ne poti yaffe gye twalina e Mombasa yagiguziza omuyindi poti yaffe e Mombasa ekifo kyaffe yakiguziza omuyindi bakugambye bwe batunyonyodde omukulembeze atuuka n'okutunda amakomera prisons wuliriza Ssebo Kagabo kino kikugamba kuba omuli ogugenda kukookera eyo gy'oli kati ebiro mwe babadde babalimba nti bano bazimba Bwakabaka mbuno olwekyo era abamu nabawulirangako nga mu profesinga muffe tukkiriza mu kitaffe mwana maama simanyi n'omwana ne tubagamba ebyo mubikkiririza mu maka gammwe kubanga Ssebo nga boolaba eggwanga lye lifaanana temubanga n'ekirooto mu busobola okukeera encambu mutali wa Museveni yafuga eggwanga lino nga gwasalawo ati ulirija nze ndi muki nze ndi muzungu but kunkuyanja gye walabye e Masaka mu demokrasiya abantu bagenda mu kalulu ne balonda yabanga n'enkuyanja y'abantu kitegeeza nti yali awangula Masaka kibadde kitundu kya Masaka kati kiki ekyabaddewo stronghold ya bwalabye abagenda walimbolo ne balaga nti bawagira bakulu goloza Kagaba awagira omusajja oli mu mutima gwe nga wamulabye ne simayire eri egamba ne basajja mwe mutubye nnyo kanyimirire naawe naye yagendayo era wamulaba luyajja n'agamba Kagaba anonya byakulya Kagabo ye wagendayo omu ku babuzaabuza ne bamugamba mbono yasobola okufuga eggwanga oyo n'obwa kansale waffe nakaseke tasobola kubufuna bwe muba mumwagaliza ojo mundeeteko naye mu studio oyo mbotukeze encambo ye president waffe ne bagundi nga mutujoze nnyo mboli afujje simanyi n'afuga simanyi bukati agamba mbu yafuuka kingi bwe ekifo kye tekikwatibwako
tugenda mu kulonda kwogenda okulaba okusalawo wakati w'ebikere n'eminya mu kulonda okujja kati oyo bwe muba mumuleese mutugambe twambale amasuuti gaffe bwe muba oyo gwe muleeta ndaba mumubuzaabuza mbw'ate simanyi taze mu byabufuzi mbw'ate simanyi ali mu kisinde kyabakubi ba buloka nti ate ekisinde kino mbw'ate abantu bamusaba mbuweesimbewo mpaayo abantu abamusaba okwesimba wamu muleeta amaloboozi mpaayo ku maloboozi awo agasaba nti yeesimbewo omukubuyo kakati uliriza kagabo yajja honorable kagabo yajja ku parliament n'agamba mbadde musitwago nga nkaaba omusajja mpadde emmotoka lyange lirino wano n'aliteekako obutaala wali eri nemugamba sebo abasajja abo bakuwa emmotoka zaabwe genda obuze jjajja Ichuli abasika ba Ichuli bamuwa ekimotoka kyatambuliramu n'abalala bwe olunaku lwoligewukamu bwoti olekanga abewako basiibudde musigaddewo Masaka ate wali gye tusigadde ffe weetuli nnyo olowooza nti okugenda kwaba ne Masaka tukubeyo kulaale olabe empale bwe ziba fampa honorable bino bye mwakoze Luttamaguzi tebimuyugudde ttama n'abavuganya ne Dokita Kagaba akimanyi kaakati waliwo olugero olugamba nti essanyu lya Namuŋŋoona zenseenene ezirwana ffe nga ku lwaffe kati aba PLU civic engagement Honorable Luttamaguzi kinkola bubi nti tabuulira bannayuganda abeereseza obudde ne bajja ne batulaba ate n'abeera ngazze mu kuba essuubi eritaliiwo infact akola kintu kuba muntu wa mukulu nnyo mu ggwanga senior legislator ate minisita omuwulidde ow'ekisiikirize ne ow'ebyettaka ototeekako kyakisiikirize tobaawo kakati UCC n'ebigendererwa wano abantu baagala nnyo tubabuulire tubakubire ekifaananyi ekituufu babeeko kye bayiga batambule akoze kikyamu ki kakati bwadda wano nadda mu byakazanyiikirizi ebyo byendaba omanyi ali mu katemba kuba oli mu mubuuza nti kiki ekyabadde Masaka naali musuubidde okwanalayizinga bagamba kuba ateekawo embeera ey'okuguumaaza abaganda bagamba nti kiguumaaza ng'ente esula ku kyoto owulira essango olowooza ekola ki kakati ebyo byali mu kugamba mukulu Bobi Wine n'abalala kikyamu yandibadde amubuulira nti owaayi tufungize ebintu bikyuse kuba ekyabadde Masaka nga bwe walabye njagala nkutegeeze 2022 nze ndi munnamasaka embeera eyo teyaliiyo wali tosobola yadde okumobilizinga kooteeke ssente ku lutibooti nti osike bannamasaka bajje ekyali Masaka baali bakiyita People Power National Unity Platform naye saawa zino ekyo kye twalabye Masaka conversion zezo ziwalabye abo bonna bakulembeze abo boolaba munuupu ne bavaayo ate nno abo bonna bakulembeze abo boolaba tewaliwo ssente ekyusa muntu teriiwo abo boolaba tewali yadde olwataano lwe baafunye bazze ne batunuulira tutambuddeko tugenda mu myaka 3 objectives ebigendererwa bya National Unity Platform n'abakulembeze baayo bye baliko tuli ku mulamwa bw'obeera ng'omukulembeze ayagala okututwala mu nsi ensuubizi asazeewo okukwatagana na kuwangula awards za firimu za misono n'ebirala na kunoonya following baguleta Masaka banaguleta Masaka ne baga nti nedda omukulembeze obudde bwamala njaga nkutegeeze bwana kungu n'abatulaba okukyusa obukulembeze okununula abantu okubateala mu nsi ensuubizi dimo semalimo eryetaaga concentration commitment ng'oli avid kitegeeza nti oteekwa okubeerawo ba revolutionarist abasinga n'ebyokuzaala bibalema ng'atunuulidde kiri focus eyo naye bw'okwatagana oteeka emberenge mukama zijjudde tezinnavaamu okwata bino okwata biri bannamasaka ne baga nti bano tebajja tutwala mu nsi ensuubizi kye tuba tukola abaganda baga nti ndi mugezi nga mubuulire Kagabo ne banne bazze wano batutegeezezza kyekinakola kya national kya patriotic league of Uganda bino byonna obyogera honorable Luttamaguzi nti ye ku mwami Kyagulanyi kwayimiridde akyalina essuubi nti
obuwagizi bukyaliwo Masaka ne mu ggwanga okutwaliza awamu. Nze oyo mukwano gwange muwabula naye lwakuba ekibi kyalina Honorable Luttamaguzi nti ye ebibonerezo by'omuntaana ye si mulambo ate ebibonerezo by'omuntaana mulambo gwe gubikola ki gwe gumanyi ye musajja wa DP eri alengedde akuba enduulu kikyaliko naye yalina waayimiridde tali eno tataddeeyo magulu ge mu National Unity Platform kyoba omanya oyo ayina gye yava gyali Abaganda baga nti nkwatiraako sibumbo era tomuvunaana ye yonna ajja kuyitawo buyisi naye bano abali mu National Unity Platform nabagambako wano olulala nti embeera ya Nuupu kati bweri okusinziira Piero ye bwe yatimbudde tebakyalina na credit worth yeewola kasente era omuntu yenna awola omuntu wa Nuupu oba kibiina oba wa Nuupu ng'osuubira nti embeera ku byayogeddwa General Kainerugaba bwe yabadde Masaka bwe yagambye nti tulina okwegatta okulwanyisa obukenuzi mu ggwanga era gavana Masaka nti temulonda bakenuzi naga nti bane mwagala eggwanga lyammwe temulonda bantu bayina balowooza nti dominance okuva ebweru ejja kutambuza eggwanga nagamba message ye ng'olaba etambulira steadfast akagambo akatuufu kati message ye obubinja bwabwe obwo bwetaaga kgenda mu National Theatre eri wali emabega wa Parliament bazanya komedi waabwe obubinja bwabwe obwo bwetaaga kgenda mu National Theatre eri emabega wa Parliament bazanya komedi waabwe oyo komedi kati yakugambye tubulwanyise please don't sagala kutta intellectualism yange kundiscussingisa nabo please obubbi tubulwanyise tonteka mu komedi waabo. Let them go to National Theatre and start their games. Bani ababbe eggwanga lino. Bani ababbe eggwanga lino. Bobo bamanyi balwanyisibwe. No. Kakati wuliriza njagala kugamba kwana enkulaba olimu oluwagizi lwe. Naye njagala kugamba those are comedians. Era balabye abo tebalina kye bawa bantu. Bani ababbe eggwanga lino. Ebyo bye boogera oyo muwabuzi wa kitaawe. Special operation ili what? Oyasobola okukwata ababbi kati oba oyo omusajja asobola okukwata ababbi agenda akwata abalya sente z'erubowa ababba sente z'erubowa genda obakwate nkugoberera enkeera. You are the same beneficiaries of the looting of our country. Oyo kitaawe yasanga eggwanga lyaffe nga liri waddeko basanga batubanja 1.4 Uganda billions ng'oboteze batubanja ng'ebbanja. Gendo olabe kati batubanja 95 trillion ziraga ku ground bana munsonyiwe komode kakati n'olwekyo wuliriza gundi omulamwa gwe watuwadde wandeetse wano okudisikasinga ne Kagabo kakati bondeeta ne bakomediani zaabo bwakulembeddwamu omutegesi w'ebivulu agamba ono ye pulezidenti gwe salabyeyo yabitekisi baabo basimanyi babajjo ekibiina kyabwe kati noono omusawo mulamba naye gwe oli musawo gwe njagala netunule maaso oli musawo gwe senior surgeon oli surgeon gwe oyinza okusalako omuntu okutugwe nenkuzaako oyinza okusalako omuntu okutu mu kifo ky'omulongoozi doubtinga olowooza nze newuunya nnyo abantu nga bano nota abayivu nga mmwe ne mugendera ku bandi wagoniza abali mu theatre za babbala musibafaako kuba bbala mugwe mulimu gwe wa mutegesi wa bivulu yateekawo ebidongo abantu twaha Kagabo teyali wagidde General Muhoozi mu Kagabo yali badde mu profession ye ya busawo kati nze mutya bwe mba ngenze mu ddwaliro lye ne baŋŋamba nti oyo ali ku kabinja kali why ndaba intellectualism yagitta why do you say so omuntu noveeno gwe dokita omulamba ne mutandika okwerimba mbu mufuna ebirooto by'okumakya mbuno e pulezidenti addako naye gwagalira obulizagiddeko gwe omusawo omulamba kuba abasawo bayita mu bingi ze mbadde wali emakerere nga badokita tubawo ekitiibwa naye gwe omusawo omulamba n'okeera enkya mbu oloota mbuno mbono mutabani w'omukulu yagenda okuba pulezidenti ni which country is that okujjako nga nabwe mutandise okuŋŋamba nti mwagala kukolawo drama acting group yammwe mugende wali ku National Theatre mba mukolera katemba wammwe. No one can allow this country to be a monarchy. Twakigamba ekyo ne mukulu Museveni atulaba nti abantu mujja kubatemula mujja kubabuzawo ng'abaana ba Nuupu bwe muwamba buli lunaku but your time has to come.
olunaku olwonga lutuuse Kagabo ono togenda kumulabako dokita era ajja kuddayo mu gundi ze eri mu ddwaliro agambe nti nze nali ngoberera bugoberezi kuba omusajja yamba ddembe kuvuganya ku kifo kya bukulembeze bwa kakati no alina eddembe naye buli ddembe libaako ne limitation uliriza sebo mpaayo Semateeka eyagambye omusirikale ajja atandika okunoonya obululu. Do you want to tell us even other soldiers should join the bandwagon nabo batandika okusaba obululu? Abasirikale namwe abala mutandika okusaba ku bululu wanga namwe mulina mu potential. No Muhoozi boy yasabidde obululu. I didn't hear him. Kati nkugambye. Nawuliriza. Please uliriza sebo. Nawuliriza General Muhoozi ngayogera. Ayogera ku nguzi, patriotism, kwagala gwanga. Patriotism sina we nawulidde. Tulina ekizibu kya Kalusu yakyogeddeko. Sina we nawulidde nga ati Kalusu musawo wa bisolo. Munonde. Ono ayogera nti yabadde boogera ku Kalusu musawo wa bisolo. Nti yagenza preaching Kalusu. Kati Muhoozi taata wa Muhoozi yatuusizza eggwanga lino we liri. Bannansi bafiira bweru tebalina malwaliro, essente ezaalikoze ku ggwanga bazigabananga akakundi, ku nnyanja babagobyeyo, amakolero gonna bagatunze. Abantu babalina mu essuubi. Tetuvuganya Muhoozi because General Muhoozi is an individual. Maybe you're responsible ku kyetwalabye Masaka. His father is responsible for what has happened to Uganda as a country. Abantu baffe bafiira bweru bali mu makomera babatemulirayo mbu kubanga bawagira Kyagulanyi. Amakubo gonna gafa nze ewaffe Nakaseke tetukyasobola na kusala kudda mitala. Amasanyaze gabbeeyi omusolo guli wagulu kati oyo aba ayogera mboozi ky'okujjako nga bali mu theatre zaabwe za drama. Honorable Kagabo. N'olwekyo ssebo ng'ogende wa Dr. Kagabo muri mu theatre. Abalwadde abagende wa Dr. Kagabo mutusonyiwe. Kati ngaffe uliriza sebo mbadde maliza kubanga Dr. Kagabo muri mu theatre muri mu Katemba mwennyine okusira ku Luttamaguzi Katemba gwe muliko. Akati ekizibu ekiriwo nga nakugambye nti era simanyi oba twetondera abatulaba engeri Honorable Luttamaguzi gyali mu kudibetingamu ku nsonga eyabadde Masaka n'entambula za General ng'akolabalaza. Sebo omukulembeze waffe chairman wa Patriotic League of Uganda yawadde ku speech ezimu kuzikyasinze okuba ennungi. Yayogedde ku nsonga eziri pertinent ku region yaffe. Yayogedde ku bizibu bibasanga ebimu ku bimutambuza mu bbalaza eyo kufuna feedback biki ebiva mu bantu ebyo bisobole okugayidinga obukulembeze. Owekitiibwa Luttamaguzi neewuunyisa nga nti oba yasoma biki bannange simanyi byanfuna. Kakati agambye nti omukulembeze special senior president advisor yayogedde ku Kalusu musawo wa bisolo. Kakati omuntu ayagala okuteesa ku level bweto gwe omugambe etya nga ye nnyini lead saawa zino ayimirira bulijjo mu parliament n'ayimirira mu field eri n'ayogera Kalusu. Kakati esebo kyennalabye General Muhoozi akola naye kwogera ku bizibu ebiriwo mu ggwanga. He is part of government kuba muwabuzi wa president aliko. Lwaki amagezi gano lwaki tawabula mukama we lwaki tayambako embeera eriwo neevaawo ng'omuwabuzi ayagala kumala kufuuka president wa Uganda? No, because he seemed to be lamenting just like any other Ugandan. Nedda tali mu lamentation. Era bw'ayabadde acommunicating ebizibu ebyo walabye clouding emwaproudinga ng'ekkiriziganya nti right ebizibu byaffe obyogedde byebyo because bwe tuba tukola balaza eyo ajja mulimu ebitundu byajja on the eve netufuna ba stakeholders netumuwa feedback ebizibu byetulina mu kitundu najja mu speech eyo nga bwalabye mu gathering ey'olunaku olukulu nabi airing era abantu ne bakkiriza nti yes ebizibu by'ogambi wano tubirina wano era tubisalire tutya amagezi. Era mbimu byakugambye Uganda nakuga nti twafunye vaccines miliyoni sitajjukira figure yabadde ntuufu vaccines eza Kalusu twazifunye dde ekyo kikole ki tukiwumuze. So naye kyenjagala okutegeeza bannayuganda nti mwenna mulaba mbategeeza nnyo nti eriiso eritunula mu njuba teryetaaga kuwabula kutunula oba kutemya kubanga lyo omuliro bwe gulyokya yagala oba toyagala liteekwa okukola ki okutemya. Bannayuganda mutunuulire gye tulaga
ensi ensuubize ekisinga obukulu mu Patriotic League of Uganda tukkiriza ne ba Honorable Luttamaguzi bano banga bakkiriza nti eggwanga lino lyetaaga okugenda mu maaso nga liri mu mirembe lina sovereignty tetwagala kubeera nga tulina external dominance kwangala eggwanga lyabwe bakibateekako nti mwe muleetedde bannayuganda okoowa eggwanga lyabwe okusinza ku bikolwa ate bikolwa biriwa waliwo obwavu obususse mu bantu n'ebirala njagala nkutegeeze nti corruption tugikkiriza nti weeri but we must continue to speak about it era to devising means ezigikola ki ezigikabinga nga tumaliriza omukulu aga nti oba mmwe abali ku doluvuganya gavumenti mwe mulemereddwa okuwa essuubi bannansi nga kino kyekiwadde rise PLU ne Geno MK n'obuwagizi bwe buno bwe twalabye tewaliwo rise yonna bano bakola ku jjoogo Museveni atestinga nti bano benteekamu wano obwakabaka monake bategeera kubanga kakati muli mu kuteekawo obwakabaka wano ku kifo ky'obukulembeze bw'eggwanga kakati tewali kintu kibi obukulembeze obw'ensikirano feeno mu busawo omuntu amanyiiko ekitono wa bulabe nnyo okusingira ddala atamanyi akati Honorable Luttamaguzi bw'agamba nti tuli mu kuteekawo monake ali mu kundaga n'abatulabe essaawa zino nti probably mu bintu by'obukukyusa obukulembeze mu nsi yonna abumanyiiko kitono kubanga monake kirala si kyekimu ne suffrage General Muhoozi Kainerugaba bw'anaaba wakujja mu bukulembeze tagenda kubeera ng'asikiziddwa kye bayita bequeathing tetumutikkira nga bwe tutwala kabaka enaggalabi ajja kujja yeesimbe mu bantu asabe akalulu bakamuwe oba bakamumme yenjawulo eri mu ekyo ama General Muhoozi manyi otulaba bano bakunoonyaako kamuwogo tewali bw'osobola kufuga wano mu Uganda tukikugamba ne n'otafire yakikugamba nti bw'ofuga akuwulidde wuuyo kubanga kijambiya tukubuulirako sebo wano tewali gw'osobola kufuga the biggest position gy'osobola okubeerawo wano nayo mu Uganda nga taatawo yakulonze ku bwa minisita oba ewammwe naye lino gye bayita the Republic of Uganda you can never be its president. Mark my words, we are senior citizens of this country. Tetusobola kukkiriza katemba wammwe bano abakukimako bumuwogo basobola okujja kuba abamu bali bubi abamu batya kitaawo mbw abawo obukunkumuka nale ba minisita bonna baagala kugira igwe nga bonna bagira mu kitaawo abo ba minisita naye ffe tukugamba genda okole emirimu gyemirala you can go back in the army Kyagulanyi bw'anajja ajja kupromotingaku oba okulira battalion oba okulira ki Uganda tesobola kufugibwa bwakabaka nti bino bye mugamba mbw abantu tubavuwazizza ffe tuli n'emmundu ffe tulina ki even the lands you people have grabbed will come back to its owners sooner or later ne ku nnyanja gye mugobya abantu emuteekayo amagi abantu bajja kudda n'amakole tewali buwagizi bwonna agagundi ebyo bye nakugambye ebyo nti abo ebyo katemba wamwe nze ndi musajja ndi senior politician tonteekanga mu katemba waabo lwaki onomuyita katemba oyo katemba because it can't happen Gaddafi yagambanga batabani bwe nti simanyi omubatanga ati alukiziramu Gaddafi yalinga musajja w'amaanyi nnyo ng'abagita mu pulipolinga nabo balinako bakagaba abawerekera badokita kagaba abawerekera mutabani wa Gaddafi ng'ajja n'obukyala walaba Gaddafi ng'ajjanga n'obukyala wano e Kampala oba obwo baani abaabuwasanga agenze kakati n'olwekyo sebo ng'ogenda ng'omaliriza lino eggwanga lirina ebizibu bingi ebiriruma biggest problem yaffe sikufugibwa one of them is leadership obukulembeze uliriza wetubanga tulakinga better leadership ng'ate ondeetera oyo mbu yatufuga oyo kiri gundi namwe be serious newakubadde namwe muli bawagizi be kuba nkulaba mu lutisati wa Piero Yumunda naye sebo yadde nawe kusaidi yakagaba kyenkusaba kino mukiwulirize let us be serious fellow countrymen eno Uganda gye mulaba bw'enaatandika okukwata omuliro temugenda mu seconds 15 ebigambo ebisembayo eri president w'ekibiina kyo mwami Kyagulanyi ku kyabadde Masaka mwe message ng'omubulya ku kyabadde Masaka president wo owa NUP bagamba siri alaga mubiri nkakasa bulungi emitimbagano agibeerako
era ebigende byogerebwa biraba era ajjukira bulungi obuwagizi bwe yalina mu Greater Masaka. Essaawa zino bw'aba atandise okulaba ekyabadde e Masaka ne mu bitundu ebirala n'abakulembeze banne bennyini bakulembera kuba kati waali 60% ey'abakulembeze bakulembera bonna tebakyamukkiririzaamu. Bafoot soldier around 70% tebamukkiririzaamu. Bobi Wine? Yes, kitegeeza nti alina okwekyekinga bw'anaabanga wakusigala afloatinga mu byobufuzi by'eggwanga. Webalenyo. So ga 2026 tojja kuwagira Mwami Kyagulanyi? 2026 ndi ku birala nnyo. Ndi ku General MK era saagala muntu yenna nteekemu bwesige bwonna. Bagenda kuba mu kibiina wonna ayogera bino? Ekibiina si ddiini, si kika nti bangobye mu kika. Era wabeerawo bw'otuna constitution yaffe ewa eddembe omuntu okukyusa. Era nno nga bw'olaba guno muzannyo ne football clubs oziraba Lulindi wa Madrid n'engenda Maniyo. Nze Adam Kongo enda koma wano tugenda mu bigenda bitya ne Anatalia Ozi. Honorable, tusibula abantu. Nga nsibula abantu twagala kubagamba President waffe Kyagulanyi alisted. Bano bonna abajja ku masannyalaze ge ne bamala okukyajingako. Akagabo. Ne bagenda kagabo. Kati kagabo